bagenda okuwulira. They are going to hear from you. Ogenda tambula butambuzi. You will move and go. Ogenda kuwamba obuso You bwetooloddewo. are going to capture these other surrounding countries. Abayisirayiri The bwe Israelites, baali tebanatuuka ku ttaka ssuubizi, before they reach the promised land, waliwo obuso bwabali mu maaso there are these other countries obwayaga obbaggulako which olutalo. wanted to engage war. Ne ku ntalo ze But baatambulirangamu among the wars of battles they used to move, teri Muyisirayiri yakwata kiso there is no Israelites who took the tugende sword. tweteme. That let's go and cut Nedda. ourselves. No. Katonda abagamba nga God used to tell them, mwe mufuuwe emirere gyammwe, just blow your whistle ebisigadde trumpets mubindekere. and leave the rest to me. Abayisirayiri The Israelites nabo batambula bafuuwa bufuuyi used mirere. to move and blow the trumpets. Eggye ly'abalabe lyonna ne And lisaanawo. the enemies used to scatter or Jjukira destroy. bagamba ekintu kimu, You remember one thing, nina olugendo lwe mbatwalako. that I have a journey I'm taking you. Omwaka guno nina olugendo lwe mbatwalako. This year I'm taking you to a certain Wabula mu journey. lugendo luno But in this journey, mugenda ssanga abalabe bangi. you are going to find many enemies. N'ekyammwe si kyakulwana, But your part is not to fight. ekyammwe kyakutambula butambuzi. Your part is to move. Ekyokulwana mukindekere. The fighting part, leave it to me. Omwaka 2020, The year 2020. omwaka 2020, This year 2020. toyina muntu yenna gugenda lwana naye. There is no one you're going to fight with. Era nangirira okuva na leero, And I declare from today, omwaka 2020, this year bw'obanga 2020, osaba when you pray, togamba nga Katonda nti Mukama never tell God that God, nsaba nwane ne balabe bange that give me mbawangule. the power to Nedda, fight my enemies. bwe No. musaba omugambe Mukama You tell him that God, nsaba onnyongera amaanyi add me the power olongoose entambula so yange. that you cleanse my path. Omwaka 2020, The year 2020, ekyokulwana entalo kijje ne mu ndowooza the gyo. fighting your battle, leave Buli it. lutalo Take it. olugenda okujja, Every battle to come, Katonda wagenda tulwana. your God is going to fight it. Webale Yesu. Katonda wo Your God agenda kukola ku kyokulwana. is going to do the fighting part. Gwe ogenda kukola ekintu kimu, You are only going to do one thing: kutambula. marching, Kutambula. moving. Tuwulidde ebyawandiikibwa bingi. We had many scriptures Eno y'essaawa that this is the time ofune obujulizi, to get a testimony, ofune to ebyamagero, get the miracles, ofune to ebyamagero. get miracles. Nabagamba omwaka 2020 I told you that year mwaka 2020 gwa byamagero, is a year of miracles. mwaka gwa byamagero. It's a year of miracles. Mwe mulinga Abayisirayiri, You are like Israelites. njija ne njogera nammwe. I come and speak with you. Ebiseera ebisinga oyinza obutakitegeera, Most time you may not understand it, naye nze but to mba me n'engeri gye nkitegeeramu. there is a way I Kubanga nze understand it, nina obukakafu, because I have the evidence, nina obukakafu I have the proof, era ndi munywevu nnyo and I'm very nti firm buli muntu atwala ekigambo, that whoever takes the buli word, muntu ekwata ku kigambo whoever goes himself on the word, tasobola butawangula, cannot fail to overcome, tasobola butawangula, cannot fail to overcome. abeera He muwanguzi. is always a victor. Newankubadde Even if tubadde tutuuse ekiseera we've reached at a time nga twerabidde Katonda, that we've forgotten God, omwaka 2020 the year 2020, tuzuukuke let's wake up tumanye Katonda and let's waffe. know our God. Tuzuukuke tumanye Katonda waffe. Let's wake up and let's know our God. Mukama mulungi. God is good. Kubanga omwaka 2020 Because this year 2020, mu lugendo lwo in your journey, ogenda kuwambibwa. you're going to be captured. Togaana bakuwamba. Do not resist. Oyinza n'obutamanya nti You bakuwambye. may not even know that you're already Bwe ngamba captured. okuwamba tekitegeeza I don't mean nti oli ajja kujja n'emmundu agamba that someone will come with tukuwambye, a gun nedda. and point at you saying you Amaanyi are. g'ekizikiza The power of gasobola darkness okwekiika mu kkubo lyo can come your way, ne gasukka gakujja ku kkubo and they even take you off your ne way. gabaako we gakuteeka They put you somewhere ne gakusibira awo and you're bound from ne there, gakusiba olujegere and they chain you nga tosobola kutambula, that you cannot walk. naye ojja kuba oli awo But as you be buli there, lutegero lunabalusibya emirimu gyo, that every chaining your kyonna work, kigenda osiba emirimu gyo, whatever is going to change ojja your kuba job, oli awo you'll be there. waliwo agenda okujja There is someone who will come akuggyeko enjegere and take off the chains akugamba omanyi kyoba okola, and tell you, do you know what to do? ngoberera Follow me. jyamu tugende, Come, let's go. akuzze ku kkubo ly'obaddeko, And puts you on the way, on the, weeyongereyo. and continue moving forward.
Bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Katonda w'omwaka 2020. the God of 2020, Katonda w'omwaka 2020. the God of Kkubo 2020, lyo ly'ogenda that's otambula. your way, your path. N'onaasanga omuliro. Even if you find fire, Tagenda kuggyawo omuliro ogwo. he will not take away Wabula that fire. agenda kakasa. But he's going to prove Balabe bo bonna nga beetoolodde when balaba. all your enemies are surrounding you Agenda watching, kakasa nti muliro he will ogwo. prove that in the midst of that fire, Muliro ogwo. in the middle of that fire, Osobola okuyitamu. you can pass. Lwaki tagenda kuzikiza? Why will he not switch or put the fire off? Sadraka ne banne The Shadrach and bwe the baali Pharaohs, babakumyeko omuliro, when they are lighting the fire, Katonda teyazikiza muliro God did ogwo. not put off the fire. Yayagala okulaga He Nabukadneeza wanted to prove to nti nze Nebuchadnezzar abantu bange that my people, n'obateeka mu muliro that even if you put them in fire, seetaaga guzikiza I okuba do abalamu. not need to put the fire off. Basobola okubeera abalamu They have to live wakati mu muliro. in the midst of fire. Bonna bonna nga bagenze When all have gone, ng'ekyalo kyonna when kikukyalye, the entire village has left you, teweetaaga senguka ku kyalo. you did not need to go from Osobola that there. obeerawo ng'oli mulamu, You can still live ng'oli mugagga, when you're rich, ng'ekyalo kyonna kikukyaye. when the whole village has hated Ekyo you. Katonda kyeyakolera Basadraka. What God did to for Shadrach, Yalaga Nabukadneeza he showed nti Nebuchadnezzar abantu bange that my people, n'obakumako omuliro, even if you light fire on omuliro them, si kizibu, fire is not a problem. sijja I kuzikiza. will not put it off. Gankulage nti basobola okubeera abalamu Let me wakati show you w'omuliro. that they can still live in the midst of fire. Kati naawe Even you, omuliro ogugenda okujja mu kkubo the kyo fire which will come your way omwaka 2020, this year 2020, teweetaaga saba Katonda nti you aguzikize. do not need to pray that may God take out this fire. No, Weetaaga yitamu buyisi, you just need to pass. oba gusigalawo gusigalewo. Even if it remains, let it remain there. Weetaaga yitawo buyisi. You just need to pass and go. Yayagala olaga Falaawo He wanted to show Pharaoh nti abantu bange that my people, ennyanja ennene the big sea, ne bwe bali mu maaso, even if it is before them, yali asobola oleeta obwato he could even bring the bonna boats, kwe bali basobola okujja, every boat that they can naye pitch. ayagala amulage But he wanted to show them nti nze that I, God, abantu bange my people, bwe mba nina gye mbatumye, if I'm to take them bwe somewhere, mba nina gye mbasindise, if I've sent them somewhere, seetaaga bbawa maato kusala I nnyanja. did not need to give them Wabula boats to mu cross. nnyanja omwo mwennyini But in that sea, nategekamu ekkubo lyabwe. I'd already put their way. Mu nnyanja eyo yennyini In gy'olaba that same sea you're seeing, nabakoleramu ekkubo. I'd already made way for them. Seetaaga kaza nnyanja yonna. I do not need to dry up the whole sea. Neetagamu kakorido katini I nnyo just need a small corridor abantu bange bwe bajja ne bayitawo. where my people can pass. N'akolawo akakubo And he made a path. n'abuuza Musa, And they asked Moses, awo mugyawo nti ye can you fit there? Yes. tugende mu maaso, Let's continue. tugende mu maaso, Let's move on. tugende mu maaso. Let's move on. Ne batambula, They moved omu ku omu nga be one by bayitawo, one. omu ku omu nga be bayitawo. By one they had to pass. N'abuuza Musa They muweddeyo, asked Moses, are you all over? n'aziba ekkubo. And he blocked Mwana the wa way. Katonda, Child of God, ekkubo ly'ogenda oyitamu, the way you're going to mulabe pass wanajja ng'agoberera, when your enemy follow you. ate essanga lyezibye mu linnya lya Yesu. The way is blocked in Jesus' name. Kubanga omukisa gwo Because the opportunity si gwe gwa maama wo, is not your mother's si gwe blessing. gwa mulabe It's wo, none of your enemy. ekikyo kiba kikyo. Yours belongs to you. Ekkubo eriryo Your path liryo wekka is bw'oti, only for you. teweetaaga muntu mulala, You do not need any person to go through it. teweetaaga muntu mulala. You don't need any person. Katonda wakolera ekkubo When God makes a eryo way for you, liryo wekka, it is only yours. yitawo wekka. Only pass. Kati bano abaagala So okugoberera these people want to follow you. be banaamanya, My, they will know. abaagala okugoberera These who will need to follow you, be bajja onnyumiza abalala they shall emagombe. tell those other remaining. Mukama mulungi. God is good. Omwaka 2020 This year 2020, Katonda agenda kukolera ebirungi. God is going to do only good things. Katonda agenda kukolera ebibadde bitasoboka. God is going to do for you the impossibilities. Katonda agenda kukola ebitasoboka mu He's bulamu going bwo. to do the impossibility in your life.
agenda kyusa He's going to change ebibadde bitakyuka mu bulamu bwo. what has never changed in your life. Ogenda tuuka oyimbe You reach a time bwe and wali sing wammanyira that where you knew me awo from. navaawo. Yeah, I left that place. We wali wammanyira Where you knew me awo from. nasukkawo. I went beyond Eyo levo gye wali that ommanyiddemu level you knew me from. gye wali ondabamu Where you used to eyo see si me. levo That is yange. no longer my level. Sure. Mu bizinesi bwe wali The ommanyiddemu. business you knew him from. Hey, Mukama ndaga God is showing me. waliwo abantu abagenda ova mu kyalo ewamu There are people who are going to come from your village batuukire w'obadde okolera, and they will come to where you've been w'obadde working from, otundira where ennyanja, you've been selling your w'obadde tomatoes, osiikira where capati, you've been making your w'obadde chapatis, okolera, where you've been working from. And batuuke bakubuuze they will ask, nti gundi aliwa. where is so and so? Oyo yavaawo They dda. will tell them he Batuuke located. omulagirira They gy'okolera. started, they will tell Wuliriza kino. them. Listen, Bagenda tuuka omulagira gy'okolera. they will direct them where you Bamugambe working ku from. mapeera house ku They say- ofiisi esemberayo ddala A better waggulu. house, the last Eyo ye office. waliwo ofiisi ze. That's where his office is. Esaa kigenda tuuka. The time will come. Bamugambe genda osange ekizimbe weekiti Say, ne go and weekiti. find such and such a building. Ojja linnya lifuti. You will go into the lift. Bw'onaayambuka waggulu When you go up, ng'ovudde mu lifuti when you from the lift, gw'onoonya ojja kumufuna. you will look, you see the person looking for. Tetegedde kye ŋŋambye. You didn't understand. Waliwo abantu abagenda ova mu kyalo There are kyewamu. people who come from your village. Bagenda kujja bakunoonya. They will come looking for you. Mu kaduuka akatini mwe badde In bakumanyidde. that small shop they knew you Bajja from. tuuka we babuuze. They will ask, Gundi aliwa. where is Naka today? Bajja bagamba They will tell them, wano yavaawo. this person went. Waliwo ekizimbe There is a building. ge bagenda obbalagirya. They will direct Wala them. mu bbalagirya Then after bajja directing them, bagamba ebigambo bino they will ama. tell them these words. Genda Go, yingira ekizimbe. enter the building. Ojja sanga reception. You'll find the reception. Buuza omuntu yenna gw'onaasanga awo. Ask the receptionist. Ajja kukulagirya. They will direct you. Kyemmanyi birimu ebyokulinnya lifuti. There are things of this thing Bw'onaamala that olinnya bw'oti lifuti. when you come from the lift, Tojja linnya you madaala. will not go through the Ojja stairs. linnya lifuti. You'll enter the lift. Bw'onaamala olinnya lifuti. Up to the lift, Gw'onoonya ojja kumulaba. you will see the person you're looking for. Gw'onoonya The person you're ojja looking for. kumufuna. You will find that person. Mukama era nandaga waliwo abantu. And God is showing me some people. Waliwo abagenda okujja nga There are bakunoonya. people who come looking for you. Mikwano gyo baganda bo. Your friends, your relatives. Bagenda kujja nga They bakunoonya. will come looking for you. Babuze gundi aliwa. They will ask, where is? Babagambe ha. They'll tell them, Oyo mulaba tosobola to mulaba see that leero. person you can't today. Oyo mulaba To see the person you're tosobola looking mulaba leero. for. Today you cannot. Wabula wandiika But write and ng'osaba appointment naye. asking for the appointment. Gitwale ku reception. Take the appointment to the reception. Be bajja kukugamba ddi wanaakulaba. I will tell you when to meet him. Be bajja kukugamba They are the people to tell you ddi wanaakulaba. when he will meet you. Mukama mulungi. God is good. Ensi egenda The kuzaalukuka. world is going to reject you. Ensi The world egenda kuteekawo enjawukana wakati wo is going to put separation ne between you bazadde bo. with your parents. Newankubadde enjawukana eyo Though this separation tegenda kuva ku mmwe ababiri. will not be upon you two Egenda kuva people, ku ndowooza y'abantu. will come from the Naye thoughts of mwe people. nga omuzadde n'omwana temugenda So kwawukana. you as a child and a Kuba parent will kino not Mukama separate. ky'ayagala. Because this is what God wants. Bazadde bo Your parents bagenda kujja bakunoonya. will come and look for you. Babuuze gundi, mbadde njaga kwogera ne gundi. I wanted to speak with so and so. Babagambe obadde omwagaza They ki? will ask what you want. Nanti ndi maama we ndi taata we. That I am their father or Babagambe mother. They will tekisoboka. say it is impossible. Tosobola kubanga gwamuzaala. It can't be Eyo that you are the yenjawukana father. gye That njogerako. is the separation I'm talking about, the difference.
mwe temugenda kwawukana You as you people will not wabula separate. entegeera y'abantu But the understanding of yegenda people okukolawo enjawukana. will put that separation. Maama wo oba taata wagenda kujja Your kunoonya, mother or your father will come muganda looking wagenda for you. kujja kunoonya, Your brother will come and look bajja for mugamba you. kimu, They will tell them one thing. tosobola kuba ng'oli muganda You w'oli, can't be that you're the brother. or the tosobola kuba sister. ng'oli maama w'oli, It can't be that it's you, kubanga your gw'ogamba mother. okuba muganda wo The oba maama person we, you're saying that your mother or father. musajja w'amaanyi, mukazi w'amaanyi. This is a great man or powerful woman. Tekisoboka kubanga gwamuzaala. It can't be that it's you. Eyo y'enjawukana kye That njogerako. is the separation I'm talking about. Mukama mulungi. God is good. Twebaza Mukama. We thank God. Omwaka 2020. This year 2020, Omwaka 2020. the year 2020, Wayinza okuba tomanyi kye you njogerako. may not understand what I'm talking Wabula about, nze nzikiriza. but I believe Era kye njogerako nkimanyi. and I know what I'm talking about. Kye njogerako nkimanyi. What I'm talking about, I know it. Katonda alina bingi by'agenda okukola mu bulamu bwo. God is going to do a lot of things in your life. Guno omwaka This year, ensuwa ebadde the ekumanyidde. world that knew you from, Ogenda vaawo. you are going to leave that place. W'obadde opangisa, Where you've been renting from, awo olina ovaawo. you have to vacate. Olina ofuna address You eyo. have to get your own address. Ensuwa ebadde ekumanyidde. Where the world knew you from, Olina okyukamu. you have to change a little bit. Katonda agenda kukyusamu katini. God is going to twist you Ogenda a bit. gamba ng'abantu. You're telling people, Wali wamanyira nakyukamu. where you knew me from, I Awo changed. I navaawo. left that place. Ogenda bagamba You ng'asaaka. tell them jokingly. Kyukira muno omugambe. Tell your neighbor, Balabe bange badde my bamanyidde. enemies were Awo from. nvuddewo. I've gone. Awo nvuddewo. I've left that place. Awo nvuddewo. I've left that place. Essaawa etuuse. Time has come. Kati kantambule. Now let me walk Noonya amaka gange nve mu bupangisa. and look for my own house. Live this rental houses. Essaawa etuuse. Time has come. Guno gwe mwaka. This is the year. Otambule. You to walk. Ofune bizinesi eyo nga gwe boss. Get your own Ova ku business. mulimo gye bakozesa. And live where you've been employed from. Omwaka 2020 This year 2020 mwaka gwa is kukyusaamu. a year of changing. Mwaka gwa kukyusaamu. It's a year of changing a Mwaka gwa little bit. kukyusaamu ntambula. It's a year of changing your movement. Bameka ng'otambuza bigere tolina motoka. How many are putting you don't have a Nga car? weetaaga emotoka nga tolina motoka. You need a car and you don't have it. Nga weetaaga emotoka tolina motoka. You need a car. Omwaka 2020. This year 2020. Omwaka 2020. The year 2020. Engatto yeekwoye Your enfuufu. shoes is tired of dust. Yeah! Omwaka 2020. The year 2020. Engatto yeekwoye otambulira mu Your nfuufu. shoes is tired of moving in dust. Enkuba bw'etonnya. When it rains, Engatto n'otambulira mu the bisooto. shoes is always in mud. Enfuufu weeyitirira. When dust is too much, N'okaaba enfuufu. you cry for dust. Omwaka The year 2020. 2020, Ogenda kaaba ng'oyomba bw'oti. you will always quarrel like this. Omanyi wuliriza Listen, ng'oyimiridde you'll be. ng'oyaga okitwala. Enkuba weebadde ng'etonnya. It has been raining. Obadde You've okompuleyininga. been complaining. Banaye Eh, ettaka lijjudde mu kkubo ly'ewaffe. but now you're dusty. Oyite eno mabbali ga kkubo. You know, mud is everywhere. Naye You go omwaka outside. 2020 But the year ogenda 2020, tuuka ku kkubo. you reach on the way, Ogenda tuuka ku kkubo eririko ettaka. on the road, Osooke opaakinge mu you bwoti. park. Olinye ku breeki. Buli omu linnya ku breeki. Everyone just step on the Olinye ku brake. breeki ogambe. And then you say, Lwaki gavumenti etukolera amakubo gano? why is it that this government is Amamotoka not gaffe making us- gaseerera. Our vehicles are always sleeping. Yeah! Omwaka 2020 The year ogenda 2020, yomba n'abantu abavuga we takisi. are going to quarrel with these taxi drivers. Ogenda yomba n'abatakisi nga bakalabudde emmotoka You yo. will quarrel with the taxi drivers that are just always scratching your car. Kubanga omwaka 2020 Because 2020, Katonda agenda kyusa mu bulamu bwo. God is going to change it. Katonda agenda kyusa mu ntambula yo.
change in your movement. Katonda agenda kyusa mu ntambula yo. God is going to change your Bw'abadde movement. atambulira mu takisi, You have been using a bw'abadde taxi. atambulira ku You booda, have been using a ke kasoero onyole emmotoka It's eriyo. time for you to drive your own car. In the name of Jesus. Mukama mulungi. God is Buli good. omu etuulyeko wansi. Everyone be seated. Simanyi ki I did not know kye tuyinza kuwa Mukama. what we can give to God. Simanyi ki kye tuyinza kukolera I Mukama. don't know what we can do to God. Kubanga we tusaba, Because when we pray, we tusaba atuwulira. when we pray, He hears. We tusaba tasirika. When we pray, He doesn't keep We quiet. tusaba tasirika. When we pray, He doesn't keep We quiet. tusaba atuwulira. He hears us when we Era pray. dissaamu omuliro. And He answers by fire. Bwe tuba twetaaga ekkubo ttambula, When we need the way to go, tagaana dikola. He doesn't refuse to do it for us. Omwaka 2020 This year 2020, agenda kukolera ekkubo. He's going to pave a way for you. Jjukira nnyo, Remember, ekkubo lino lya kolera this path He has done for you. liryo wekka. It is only yours. Gamba muno, lyange nzekka, It belongs to me. lyange nzekka. It is personal. Ekkubo This path lye njogerako that I'm talking about, libeera mu bintu bingi. it is in many ways. Mwana wa Katonda, Child of God, Katonda bw'anaakuwa amaka, when God is to give you a home, n'agamba muwala wange, He said that my daughter, genda ofumbe mu maka ago. go and get married in that Aga home. maka si ga muntu mulala. That home doesn't belong to any person. Aga maka si ga muntu mulala. That home doesn't belong to any person. Temusobola kufumba babiri. You cannot be in the home two people. Gamba muno, Tell your neighbor, omwaka 2020 ngenda fumba the nzekka. year 2020, I'm going to get married only Omwaka on me. 2020 abaana bange bagenda fumba bokka. My children, my daughters are going to get married off. Ne woba musiraamu, Even if you are a Muslim, ebyo bagamba nti Haji abeera n'abakazi bana. then they say that the Hajj is Bwe always Haji important. owo agenda kyusa mu nkola. Your Hajj is going to twist a bit. Agenda kubeera n'omu mu linnya lya It's Yesu. going to be only yours. Nsabira buli mukyala, buli I mukyala prayed ng'oli every omwaka lady 2020 that this year 2020, oyagala obeere mu maka wekka, you want to be only you. oyagala omuntu omubeereko wekka. You want to be only you with that Era person. nsabira buli And musajja I pray for nga every man mukazi wo oyagala omwagala eka. that you want to love that Teeka woman emikono mu alone. bbanga. Put up your hand. Omwaka 2020 The year 2020, Katonda kyakuwa what God gives you kigenda kubeera kikyo wekka. is going to be for you, Teweetaaga muntu mulala. not with any person. Gamba muno, Tell your neighbor, omwaka guno 2020 this year 2020, Katonda agenda kyusamu katini. God is going to change a little bit. Bameka nga waliwo ku Sunday wedde. How many were here last Sunday? Nga waliwo ku Sunday wedde. You were here last Sunday. Kati omwaka 2020 Now this year 2020, buli relationship ebadde that bweti. every relationship which has been Buli like this, relationship ebadde bweti. every relationship which has been Egenda like this, fuuka bweti mu linnya lya He Yesu. is going to turn into this in Jesus' name. Totegedde kye ŋŋambye. You didn't understand Buli relationship ebadde that bweti. whoever relationship has been like this. Abataliwo beebuuza buno Now butegeeza they're ki? asking, what does this mean? Abataliwo beebuuza buno Those who butegeeza are ki? asking, what does this mean? Bameka nga tomanyi kyetegeeza wenkola bwe nti? How many do not know what it means? Bameka nga omanyi kyetegeeza wenkola bwe nti? How many knows what it means when I do like Mwera this? abagenda okitwalira ddala. Hey, there are people who are going to receive it. Naawe atakitegeera. You, even if you don't Naawe understand it, atakitegeera. even if you don't Ogenda understand, twala ekintu ky'otategeera. you are going to take or Wajja receive what you okukupa don't obujulizi. understand. You will become hey, sir. Omwaka 2020 The year buli 2020, relationship ebadde every bweti. relationship which has been like this, Buli relationship ebadde bweti. every relationship which has been Buli like this, relationship ebadde bweti. every relationship which has been Tunuulya like engalo this, zange. look at them. Buli relationship ebadde The bweti. relationships which have been like Buli this, relationship ebadde the bweti. relationships which has been like Wano this, tewamala. this is not enough. Omwaka 2020 The year egenda 2020, fuuka it bweti. has to be like this. Webale Shall Yesu. receive. Wow! Wow!
Webale Yesu okunsumulula. Kyukira muna mugambe. Tell your neighbor. Omwaka 2020. The year 2020. Mwaka gwange. This is my year. Kyukira muna mugambe. You tell your neighbor. Omwaka 2020. 2020. Mwaka gwa byamagero. It's a year of miracles. Kisoboka. Kyukira muna mugambe. You tell your neighbor. Mwatu Katonda alina obuntu bw'agenda okyusa. There are certain things God is going to change. Mwatu Katonda alina obuntu bw'agenda okyusa. There are things God is going Katonda to alina change. ebintu by'agenda okyusa. There are things God is going to Nze change. mbadde ndowooza binene nnyo I kyusa. feel that is very big to Naye change. mu maaso ga Katonda butini we But buti. before God, things are small. Wuliriza kino. Listen to this. Wuliriza kino. Listen to this. Kati buli muntu yenna Now every person, nga obadde you have been ofuna obuzibu bunene nnyo. getting a big problem. Landiroodi okukonkonanga. Get the landlord to knock Naawe your landlady. n'omulimba You n'omwetoolooza. also deceive the N'omugamba person. landiroodi. You send him. Nkeberako ku Lwokusatu. You check on me on Naye Wednesday. najja ku Lwokusatu. And he Nkeberako ku comes on Mande. Wednesday. Check on me on Najja Monday. ku Mande n'omudamu He comes nkeberako and ku says, Sande. hey, my account bounced. Come on back on Bw'obadde Sunday. ofuna obuzibu So obwo. you get that problem. Katonda agenda kyusaamu katini God bw'ati. is going to change. Yes. Hey, Omanyi engeri Katonda gy'agenda do you okyusaamu. know the way God is going to change? Omusajja ono This man, landiroodi wo your landlord oba landireedi we or your landlady, yazimba obuyumba bwe built his houses. opangisaako You're renting there, naye omukooya buli kaseera but he comes to you every time. omwetoolooza. You always make him move up Landiroodi and down. keberako ku Mande. You come on Monday. Katonda God agenda kukubonereza. is going to punish you. Naawe I said, engeri gy'obadde obonyaabonyaamu landiroodi wo the way you beat tormented with that nkusabira service, ozimba amayumba agago. I pray that you build your own house. Naawe bakwetoolooza. So that they can even make you worse. Somebody say, receive. I receive. Kisoboka. Wuliriza. Listen, Katonda God awulidde essaala ya landiroodi wo. has heard the prayers of your landlord. Landiroodi The landlord, omusumbu you yekimala disturbed that person. naye essaala ye egamba But his prayer says naawe balikikola. that they will do the same to Kati you. Now yessaawa it is time. Hey, yessaawa this is the time. naawe Katonda akubonereze. So, but God punishes you. Bw'ati Katonda agenda okukubonereza omwaka 2020. That is how God is going to punish you. Kyagenda osooka okolera ddala What he's going to do, agenda kujja mu he's bupangisa. going to take you from those rental houses. Agenda kujja mu bupangisa. He will take you from that place. Akuwa amaka agago. Gives you your own house. Akuwa ssente. Gives you money. Naawe ozimbe ennyumba. So you also build. Ozimbe apartments. You build apartments. Ozimbe ennyumba You z'abapangisa. build the rentals. Naawe oboneebone nga obadde obonyaabonya So landiroodi. that you suffer the way you've been profiting or something. Yeah! Webale Yesu okunsumulula. Sure. Mukama mulungi. God is good. Kyukiramu n'omugambe. Tell your neighbor. Waliwo ebintu bye tubadde tulaba ng'ebinene. There are things we've been looking at or seeing as big. Naye Katonda agenda bikyusa. But God is going to change them. Katonda agenda bikyusa mu mwaka gumu God is going weebuti. to change them. Katonda agenda kyusa mwattu ebintu. God is going to change things. Enkyukakyuka The change egenda tandikira ku ggwe mu linnya is lya going to Yesu. start with you in the name of Jesus. Enkyukakyuka Change egenda tandikira ku nsula yo. will start with the way you've been sleeping. Mukama mulungi. God is good. Gamba munno Tell your neighbor. Katonda alina obuntu obumu bw'agenda okukola. There are certain things God is going to change. Lwaki mbuyita buntu? Why do I call them just Gwe certain things? atalina kukkiriza. You who don't have the Gwe faith, ng'omuntu you as a person, obiraba binene Yesu nga lwaki you olaba see kizibu. things are big. Wabula nze alina okukkiriza. But to me who has faith, Mbulaba buntuntu. I see things just small. Buntu butini nnyo. They are just small things. Gw'olaba kinene You nnyo. see things as big, Era kizibu nnyo. and it is very hard Okeera ku makya n'ova ku mulimu gw'obadde for you okolako. to leave that job. Katonda n'akuwa bizinesi eyo And olaba kinene nnyo. God gives you your own business. Wabula omwaka But 2020 the year 2020,
bagenda kugoba ku They are muliro going to chase you from that job. bagenda kugoba ku They muliro are going to chase you from that job. kubanga abagoba Because the people are chasing you. abagenda okugoba bagenda kuva mabega Those who will chase you will come behind ate you. nagambye omuntu ogobera And emabega I say the person who chases you oyo from tali behind, kusanga he will never find you. Yeah. wuliriza Listen, yesu yatugamba Jesus told us bwe munaaba n'okukkiriza that when you have faith, mulisaba essaala you will pray a prayer esobola okugyawo olusozi which can move the mountain. lwaki yagamba bw'atyo Why did he say so? akimanyi bulungi nnyo He knows very well mu bulamu bw'abantu that in people's lives, mu makubo gaabwe in their ways of path, mulimu ensozi there are mountains ezibalindiridde which are waiting for them. wabula teyabagamba But he did not tell bwe them munaaba that n'okukkiriza when you have faith, muli walampa you olusozi will climb on top of the mountains. bw'oba oyagala oyita ku lusozi If you want to pass on the mountain, olusozi we luba masekkati g'ekintu ky'oyagala the mountain is a middle of Kyotegeeza, something in it. olina odduwalampa You have to climb it. odde olina odduwalampa bwoti ogende waggulu You have to climb on top olyoke oddemu okkirire and slope again otuuke ku ekyo ky'oyagala and reach onto what you ebyo want. byonna bimala budde All that is wastage of bikooya time. bukooya It's just making kuba you get obudde tired. mw'obuwalampira The time you're going to climb the ekintu kye mountain, bayita olusozi what is called osoma mountain, n'essaawa namba ng'owalampa you lusozi can take a full hour n'omala climbing the essaawa mountain. endala The other hour, ng'okkirira lusozi when you slope, kati gwe so mu you, bulamu bwo in your life, bw'oba olina olusozi olukuli mu when maaso you have the mountain before you, bw'onaasaba ng'oyagala dduwalampa when you bw'oti pray that you want to climb omale it, olukkirire so that you slope olyoke again, ofune ekyo so ky'oyagala you get what you want, ogenda mala myaka na you myaka will take years and kyensonga years. lwaki yabagamba That's why he told them, bw'onaaba if you n'okukkiriza have faith, oliragira ng'olusozi you will always command the mountain. lulitambula ne It luvaawo will move and go, bwe n'osigala ng'ogenda and bw'oti you'll continue moving your way. kati omwaka So 2020 this year 2020, omwaka 2020 this year 2020, ensozi eziri mu maaso go the mountains which are before you, ensozi eziri mu maaso go the mountains which are on you, tukimanyi bulungi nnyo they know it very well nti tezisobola kutambula that they cannot move. tukimanyi bulungi nnyo We know it very zo well. tezisobola kuseguka They cannot be mujjawo shaken. naye akimanyi bulungi Your nnyo co-wife knows titasobola va mu maka go that you cannot live naye your life olw'okuba olina katonda omulamu because you'll have a olwo living God. olusozi That mountain lugenda tambula it luveewo has to move and go. mujjawo agenda Your vaawo co-wife has to balabe go. bo bagenda Your vaawo enemies has to go. omwaka 2020 This year 2020, tewali kimulema. atugambye he is, bwe munaaba n'okukkiriza when you have faith, muliragira olusozi you command the mountains. ne luvaawo The mountain will go. bw'ati bwe yagamba musa He told Moses, musa we yali amukabira n'amugamba mukama wange and Moses was crying for you and said, Master, omulaba atwetoolodde the enemy is surrounding us. maaso gaffe Before us, waliyo guyanja there is a sea. emabega waffe Behind us, waliyo omulabe waffe the enemy is there. katonda n'amubuuza ki ky'olina And God asked him, what do you have? era ki ky'okutte What are you? n'amugamba nkutte He omuggo said that I have a staff. n'amugamba He said, genda go, ogukubise ku nnyanja hit it on the water. musa n'akola katonda kye And yamugamba Moses did exactly what God said. ekkubo ne lirabika And the way buli muntu yenna appeared. omwaka 2020 The year 2020, omwaka 2020 this year 2020, katonda tagenda kuwa kyakulwanyisa God is not going to give you a weapon. aa No, tagenda kuwa He kyakulwanyisa will not give you a weapon. bino byonna byenjogerako njogera ku bintu ebigenda tuuka mu mwaka 2020 I'm speaking on the things which are going to happen in the year katonda tagenda 2020. kuwa God kyakulwanyisa will not give you any weapon. agenda kuwa akaggo He will give you just a staff. agenda kuwa akaggo katini He will give you just a small stick. ne mu butini bw'akaggo But in this small stick, woonaakasonganga where you'll point it n'ogamba mukama and you say, God, awantu awo njagaddewo I've liked that place. njagala wabe wange I want that place to belong to me.
kijja kukolebwa nga bw'onaayagala. It will be done the way you want. Akaggo Katonda k'agenda okuwa. That stick that God will give you. Akaggo Katonda k'agenda okuwa. That stick that God will give you. Ojja songa mu muntu. You will point into someone. Ogambe Mukama. You say, God, Omusajja oyo mugagga. that man is rich. Omusajja oyo ategeera. And that man is understanding. Singa mukwata ne mutwalira bazadde So ba. if at all I take that man to my parents, Babeera basanyufu they nnyo. will be very happy. Kati Mukama, So God, omusajja oyo mumpe. give me that man. Oba njagala oba tanjagala, Whether he loves me or not, ajja kunjagala. he will love me by force. Mumpe. Give him to me. Katonda agenda mukuwa. God is going to give you that same thing you ask. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, akaggo ke njogerako the stuff I'm talking about, ye ssaala yo. it is your prayer. Omuggo gwe njogerako The stuff I'm talking about, egenda kuba ssaala yo. it will be your prayer. Bw'oba ku mulimo, When you're at work, olina boosi wo ng'omwepikira. you have your boss and you know you feel Nga ye omwewulira omwepikira. him. Agwe tokaayana. Don't argue. Ye Katonda akola ebitasoboka. He's the God who does the impossibility. Badde ndi ku kya boosi wo. I was talking about your boss. Ng'oggyeko abakozi b'e Kawaala. Leave alone this Kawala, Abakozi ba TV n'abaweereza ab'oku kyaki. these ministers and those TV. Mmwe essala ngisazaamu mu linnya lya Yesu. When you pray that prayer, I cancel it in Jesus' name. Bw'oba olina omuntu wano mu kyaki, If at all you have someone here in church ng'oyo omwepikira, gwe tokaayana. and you feel, don't argue. Mpozi ng'oggyeko nze. Apart from me, even me, Nze mubinjigyemu. even me here, Nze musooke mundekemu. put me aside Kuba nze tojja kunsobola ndi muyaaye. because you will not manage me. Abakazi njagala abakazi. Era kale. Omwaka 2020 This year 2020, ng'olina omuntu gwe weegomba. you are admiring someone. Kwata akaggo ke nkuwadde olunaku Just lwa leero. get the stuff I'm giving you today. Ye ssaala yo. That is your prayer. Gisonge busozi muntu oyo. Just point it into that person. Katonda agenda mukuleetera. God is going to bring that person to you. Mpozi Unless, ng'oggyeko nze. apart from me, Oyo pasiteka simuyinaako buzibu. if it is pastor, you got no Oyo problem. n'onaamusongamu. Even if you point in him 10 times, Twala. take back and go. Laba. Ne bantu mwe muli bazibu. You people Abantu bali bati. are like this. Nkitwala. Ekyo otwala pasita yiga. What are you taking, Pastor Ika? Olw'okuba ngambye twala. If someone says, Nabo bali "Receive," bati. Nkitwala. someone Otwala is saying, pasita "I yiga. receive." What are you taking? Buli kimu ku ggwe Everything that on you kigenda kyukira ddala. is going to change. Kigenda tandikira. Everything is going to start. Kigenda tandikira. Everything will start. We kigenda otandikira. Where it's going to begin from. Ensiga ye egenda kukyuka. Your way of sowing or method of sowing. Ensiga ye egenda kukyuka. Your method of sowing is going to change. Gamba buze ekibuuzo. Let me ask you, Bwe mba mbuulira enjiri, if I'm to preach a gospel oli najja n'ampa ssente, and someone comes and gives me money, kikyaba akoze. what has he done? Wangi Huh? aba tasiimye Not appreciative. oba osize. You're just sowing. Ki ky'oba osigidde? What are you sowing for? Oba osize kye njogedde, You are sowing for what I've spoken. kibe nga bwe nkyogedde mu bulamu bwo. That it happens the way I've spoken it in your life. Ensonga lwaki nkugambye? It's the reason why I've told you Ensigo yo, that your seed, ensiga yo your way or method of egenda sowing kukyuka. is going to change. Omanyi nno nange tekinsansa kanabe. Let me also see.
ne leero njijuzza akabbo. Today, Okaterekanga nemba ne mukazi wange tasobola kukatereka. even if my wife cannot keep this. Olaba Now you see, ensiga yo your method of sowing. kanzijewo tofaayo nsiba esiga ayalumithi gwe kale Wagamba muli muti. olaba ensiga yo Your method of sowing egenda kyukamu. is going to change. Mulimu obupapula There are some notes. omwaka 2020 The year 2020, tebugenda manya na nsawo yo they will weefaanana. not know how your pocket looks like. Kano akapapula This note here, kano that note, kaliwo akalala. Na kano and of that, ogatteko kano plus that, tebugenda manya they will not know nsawo yo weefaanana. how your pocket looks like. Wabula But akanaagezaako the note which you try, w'onaabeera omwavu ennyo when you say that you're broke, nga mu nsawo yo toyinaamu, that in your pocket you don't have, at least onaabanga na kano. you will always have that note. At least onaabanga na kano. At least you will be having that note. Era w'oliba osize You see, w'oliba osigiza ensigo wano nga mbuulira the day you sow the seed when ne I mbuli preach, enjiri n'oleeta wano and ssente. I preach and bring money, Nsaba Mukama omwaka I 2020 pray that may God this year, akatiniko gyo sembayo siga kano. that meter you will sow, that is the amount you'll be sowing. Ebiseera ebisinga Most times, okukkiriza faith kukolebwa is done ku kusalawo kw'omuntu. by the decision of someone. W'osalawo When you decide n'ogamba Mukama, and you say, God, newankubadde sina kyakulya, though I don't have what to eat, newankubadde nina ekizibu ekyenkana though wa, I've got a problem, naye nsize ensigo eno. but I've sown this seed. Olwaleero nnumibwa enjala, Today I'm wabula hungry, olunaku lw'enkya but tomorrow ŋŋenda suula mmere e kasasiro. I am going to be throwing food on the Olunaku dustbin. lw'enkya Tomorrow ŋŋenda kuba mukufu. I'll be satisfied. Ojja Katonda ng'akoze ekyamagero. You will see God doing a miracle. Wuliriza kino mwana wa Katonda. Bameka ng'okkiriza omwaka 2020 How many believe that this year 2020 Katonda agenda gaziya ensalo zo. God is going to enlarge your territories? Guno omwaka This year gugenda kuba mwaka gwa kugaziwa. going to be a year of enlargement. Ng'okkiriza nti Katonda agenda gaziya ensalo zo. Going to enlarge your territories. Ng'okkiriza nti Katonda agenda gaziya enfuna You yo. believe that God is going to increase Katonda your agenda finance. gaziya amaka He's go. going to increase or enlarge your home. Teeka emikono mu bbanga. Raise up your hands. Teeka emikono mu bbanga. Raise up your hands. Zibiriza amaaso. Close your eyes. Olunaku olwaleero Today, Kitange omutukuvu my Holy Father, mbyogera bwogezi mu bigambo I speak this in words nga bw'oyogera as you said, kubanga otugamba because you said buli kimu kitandika na that kigambo. everything begins with a word, Kigambo oyo and that word n'amala n'afuuka omuntu, becomes a human. era naawe And even mu you, ntandikwa kyali in the kigambo, beginning it was a word, ekigambo ne kibeera and the naawe word became with you. n'ofuuka You ekigambo. became a word. Mbyogera bwogezi mu bigambo, I speak this in words, naye omwaka guno but this year tekigenda kuba ku bigambo it byokka. will all not be only in words. Nkwebaza I Kitange, thank you, Father, tebigenda kuba bigambo byokka, because it will not only be wabula words, n'ebikolwa bigenda but beerawo, even the acts will be, n'ebintu ebirabikako even the tangible things bigenda tuuka mu bulamu will bw'abantu bo. come into the lives of your Leka people. balabe omukono gwo, Let them see your hand. leka balabe ku maka Let gaabwe, them see their homes. leka balabe ku mamotoka Let gaabwe, them see their own leka babeere houses. n'emirimu Let egyabwe. them have their own jobs. Omwaka 2020 This year 2020, leka babeere basanyufu, let them be happy. gaziya ensalo zaabwe, Enlarge their territories. gaziya emikisa gyabwe, Enlarge their opportunities. gaziya
gaziya amayumba gaabwe, enlarge their houses, gaziya obulamu bwabwe, enlarge their homes, gaziya enfuna yaabwe. enlarge their finance. Omwaka 2020 The year 2020, kitange omutukuvu, my Father, tewali kye basobola kuwa there's nothing they can give to you okugyako osanyukira mu ggwe apart from nga rejoicing, bayimba bagamba singing, nti saying, gaziya ensalo zaabwe, enlarge their gwe territories. katonda You waabwe, their God. gwe katonda omukozi You w'ebyamagero. the miracle working leka kye God. bagenda okwogera, Whatever they're going to kye speak, bagenda what okwerangirirako they're going to declare mu upon mwezi themselves gumu, in 1 month, kibe nga kimaze otuukawo mu let it linnya be lyabwe, fulfilled in their lives. in kibe nga Jesus' name. kimaze otuuka mu linnya lyo. Let them be fulfilled in Jesus' name. Yensonga lwaki buli muntu yenna That's why every person, njagala ozinire katonda I wo, want you to dance for your njagala God. oyimbe nga w'osaba I katonda want wo you to dance and sing and pray. agaziye ensalo And zo tell God to enlarge your mu linnya territories. erya Yesu, In the name of Jesus. mu linnya erya In Yesu. the name of Tugenda Jesus. kuyimba tumugambe We are going to tell you agaziye ensalo zaffe to omwaka guno. enlarge our territories this Zinira year. katonda Dance for Jesus ng'abadde atazinangako as you've never danced before. mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Wayanize mu Gazi
mwaka 2020 that the year 2020, oyina gy'ova there is something coming era from, oyina gy'olaga. and you're heading somewhere. Oyina gy'ova You're coming from somewhere. oyina gy'olaga. You're going somewhere. wabula eri gy'ova From where you come from, teweetaaga mmanya bifaayo, you do not need to know what is. weetaaga kumanya mu You maaso. want to know what is behind in front Gamba of you. muno nina gye nva, Tell your neighbor I'm from somewhere, nina gye ndaga. and I'm going Tulina somewhere. gye tuva We are from somewhere. era tulina gye We tulaga. are going somewhere. Njagala oyimbe So I want you to sing, weerangiryeko omukisa ogwo declare that nti olina blessing, gy'ova that you're from era somewhere. olina You gy'olaga. are going somewhere. Omwaka The 2020 year 2020, ogenda tuuka gy'obadde olaga mu you are linnya lya going to Yesu. reach where you've been going in Jesus' name. Gy'ova Where you come from, wabaddeyo maziga. there have been tears. Gy'ova Where you come from, gye wabadde there obupangisa. have been renting. Gy'ova Where you from, gy'obadde otambuza ebigere. been footing. Gy'ova Where you from, gye wabadde endwadde. there have been sicknesses. Gy'ova Where you from, gye wabadde obutaba na mulimu. there have been jobless. Wabula gy'olaga But where you're going, weewali emmotoka yo, where is your car? weewali ennyumba Where is your y'empya. house? Gy'olaga Where you're going, weewali amayumba go g'ogenda opangisa abalala. where your houses are. Gy'olaga Where you're going, weewali omusajja wo. there is where your Kati husband njagala is. oyimbe So I want you to sing ng'okitegeeza nti gy'ova eri that where you're from, ewabadde obwavu there have been poverty. tokyaliyo. You're no longer there. Omwaka 2020 The year olina 2020, gy'olaga mu nsi you are going y'obugagga. somewhere in Jesus' name. Yeah! Come on! Akalulu abalina kye bagenda kaliwo. Yogera akalulu ka Yesu kaliwo. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. 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 Emisiri waliyo kukaaba gye tugenda, waliwo essanyu. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Gye tubudde waliwo amabanja, gye tugenda bugagga bwokka. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Gye tugenda waliyo ssente, abaana bugagga bwokka. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Gye tugenda bukubo, waliyo embaga ekulinze. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Gye tugenda abakyala bawano bagambe, omwami wakulinze. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Gye tugenda waliyo amayumba, eriko erinnya lyo. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Gye tugenda waliyo emmotoka, n'amapuleti linnya lyo. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Gye tugenda waliyo okusaala, osaale ku balongo. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Akalulu kaba balina gye bagenda. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Waliwo we tuva, tulina gye tugenda. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Waleka emikono kola bw'oti, kola bw'oti, emikono waggulu. Waggulu, 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 waggulu. Akalulu, akalulu kaliwa. Kubira Yesu akalulu kawulira waggulu. Ayaya. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Tulina gye va, tulina gye genda. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Tulina gye va, tulina gye genda. Gye tugenda waliyo amamotoka n'amapuleti linnya lyo. Tulina gye va, tulina gye genda. Gye tubadde waliyo obugoba, gye tugenda waliyo okusaala. Tulina gye va, tulina gye genda. Gye tubawa batoweevu, gye tugenda bugagga bwokka. Tulina gye va, tulina gye genda. Gye tubadde wawadde okupangisa, tugenda mu nnyumba yo. Tulina gye va, tulina gye genda. Gye tugenda waliyo ebirungi, akalulu kaliwa. Tulina gye va, tulina gye genda. Tulina gye tuva, tulina gye tugenda. Tulina gye va, Kubira
Yesu engalo ez'amaanyi. Webala okusumulula. Webala Yesu. Webala okusumulula. Webala Yesu. Mukama mulungi. Webala okusumulula. Bameka ng'okkiriza How many believe olina gy'ovudde olunaku lwa that leero? you come from somewhere? Omanyi wogamba tulina gye tuva. Because we from Obanga somewhere. agamba nti okyaliyo. How many Bameka sinners? bagamba nti leero nina gye nvudde. How many sinners today I'm coming Ndi from mu somewhere? lugendo nina gye I ndaga. am on the journey going somewhere. Nina gye ndaga. There is somewhere I'm going. Bameka bagamba nti olina gy'olaga. How many say that I'm going somewhere? Katonda agenda kutuusa gy'olaga. God is going to lead you to where you're going. Katonda God, omwaka 2020 the year 2020, alina wayagala okutuusa. there is somewhere He wants you to reach. Alina wayagala otuusa obulamu There bwo. is somewhere He wants to put your life. Alina obulamu There is a certain life bw'ayagala okuteekamu. which He wants to put you in. Omwaka 2020. This year Omwaka 2020, 2020. the year 2020, Katonda tagenda kuddamu kukkiriza God is not going to allow you kuwulira mpewo ya booda. to feel that coldness of the motorcycle. Omwaka 2020 The year 2020, olina okwevuga. you have to drive yourself. Omwaka 2020 The year gwe 2020, mwaka this is the year Katonda mwagenda okukolera where ekyamatero. God is going to do a miracle. Kyukira muno mugambe Tell your neighbor kiwedde. that is done. Katonda akikoze. God has done it. Katonda akikoze. God has done it. Bw'abadde asaba okuba n'amagezi, If you've been asking for wisdom, ng'omwana abadde alinze result, you're the child who is waiting for the result. Katonda amaze okikola. God has done it. Kyukira muno mugambe kiwedde. Chawededa! Gamba kiwedde. Chawededa! Katonda akikoze. God has done it. Katonda akikoze. God has done it. Gamba Katonda wange akikoze. Come and say, my God has done Katonda it. wange ankoledde ekkubo. My God has paved the way for me. Omwaka 2020 The year 2020. ninze bujulizi bwo mu linnya lya Yesu. Hey, I'm here waiting for your testimony in Jesus' name. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. In my turn, clap to Jesus. Buli muntu yenna Everybody abeera okumpi n'abeera ewala, who is near and at far, nkwaniriza buli Lwakutaano I welcome you every Friday. olusemba mu mwezi. The last Friday of the Jangu month. osabeko naffe. Come and pray with us. Buli Lwakutaano olunaasemba mu mwezi Every last Friday in the ŋŋenda month, gaba omukisa ogw'enjawulo. I'm going to pick up the blessings. So tolinda kugamba mukisa ki gwe ŋŋenda okugaba. I'll not tell you, don't wait for the Bwe next blessing. kakasa I'm going nti to wooli, just assure yourself that ogenda laba you're omukisa gwa Mukama. going to see the blessings of God. Ogenda laba omukono gwa You're Mukama. going to see the hand of God. Nkwaniriza buli omu, I welcome every oba oli person, mulokole oba toli whether mulokole, you're born again or buli not. Lwakutaano olusemba mu Every mwezi, last Friday of the month, jangu tukole ebyafaayo come bwo. and let's do the history in your Jangu life. tukole ebyafaayo Come and let's do the history mu bulamu bwo in your life. mu linnya erya In Yesu. the name of Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give Jesus a mighty hand for praise. Wachitiwa, 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 oyo Mukama. Wachitiwa, 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 oyo Mukama. Zobolamu ziri mu linnya lye. Essanyu ly'abangi olisanga mu ye. Atulamuza kisa. Atulamuza kisa bwe tusaba, natusonyiwa bwe tusobya. Tuli baana be be yanunula mu kwagala okungi.